bannyonnyola buli ekyaliwo, ani yali avuga emmotoka namba ki, ssaawa mmeka, biki ebyaliwo. Rekodi ya Parliament eringanga rekodi ya kooti. Ensonga yonna gy'ota junguludde oba ogikkiriza nti kino ekyo kitwogera kyekiki kyekituufu. N'olwekyo maama Nalongo njagala kugumya ne taata nti omwana wammwe tiyafa bwemage, era tagenze kubba nkoko, tiyali mukwasi w'abakazi, yali abalwanirira ggwanga lye. Tugamba mu Buganda nti baamutta asinga yafa. Bwe bagamba nti mpuuga yafa, bazuga nti yafa ki? Yeetuga. Bamufuuyira nga kiyenje n'afiira mu nsonda y'oluggi, yafa mu kkuto. Bwe bagamba nti gundi baamutta, omuntu yenna alina empeka alondoola ensonga, gundi baamuttira ki? Oba wafa ng'olwanirira ekyo ky'okkiririzaamu, tukubira mu ngalo. So President, nirira nkusitule n'abali wano bonna tukubire frank sente za mu ngalo olw'okufiira ensonga enkulu ennyo y'eggwanga. So leyanze nnyo. Nalongo ne Saalongo njala kwebaza abantu bonna ababuzeebuze mu bbanga lino lyonna. Kyabugunjufu wano mu Buganda ne mu nsi y'abagunjufu kyonna gye yatali mu Buganda okujjukiranya abantu okusabira omuntu nga yeetuga bwetuzi obanga yafiira mu ngeri eswaza. Oyinza n'okuyita abantu ne bajja nga beekomomma okujja okusabira Frank era newako bategeeza nti ngenda okusabira mulwanyi munnaffe yafiira mu lutabaalo. Njala kugumya mikono gya Frank na bonna be twali nabo mu lutabaalo mwe yafiira. Luno terunaggwa, tiyali event nti omukolo mwe yafiira gwakola ki? It's a prolonged struggle. Lutabaalo lugazi lujja kubaamu n'okwesittala. Okwesittala abalwanyi bakumanyi. Nusobola okufuna embeera ebatuukako ne mugamba tugende under total concealment. Tusirike nga abataliiwo naye nga lukyakola lulumba luki olupya. Twebuulirire mu mbeera eno yatutuukako, etwongere obumalirivu n'okutegeera nti olutabaalo terwali lwa Frank era si lwaffe, luliko bannannyini lwo bannayuganda abatukkiririzaamu. So President njala kwebaza okubanga okyasobola okujjukira abasajja bo. Tetusobola kusiriza kujjukira abantu bano. Tutabajjukira tubeeranga abagamba nti agenda yakola ki? Yagenda. Ebeera nsoli nnene. Ekyokubiri, President njala okwebaza maaso g'abantu bano bannamasaka ate mu ngeri y'enkizo abanyendo mukungwe abansindika mu Parliament okuba nti wampa obuvunaanyizibwa okukulembera mu ttiimu gye nkulembere mu Parliament emyaka 2 n'ekitundu. Simanyiyo biseera byangu na bizibu, naye buli mukulembeze abeera n'ebiseera bye n'akola obuvunaanyizibwa. Bwe bumulemera tanenya baki balala. Bwe bakuwa obuvunaanyizibwa toweekwasa busongasonga, obwaŋŋanga n'okola ki? N'obukola. Ebyafaayo byange sibiriimu kwekwasa. Ssennyonyi muto wange myaka 37, nze nnyina 48. Olaba olugendo lwentambuddeko. Nandibadde ndowooza nsingawo okufaanako obulungi naye tiyagaasi naye abadde mungi emyaka gino. Njagala kugumya nti obuvunaanyizibwa bwewagenzeemu busoboka. Ekikulu kiri nti bw'oba olina gy'olaga, oba tolina gy'olaga buliko oli kutwala. Bwe twali abato nga tugenda okuzannya, ng'onoonya nzannyire ngulu, nzannyire emmanga, nzannyire wa, ng'owanda eddusu mu kibatu ng'olikuba mu gye ligenda gy'okola ki? Gy'olaga.
obukulembeze bw'ogenzeemu si bwakufuwa ddusu mu kibatu fujja ddusu nabudikubamu naye bwakwefumitiriza imagination wefumitiriza ku mbeera gy'oli mu kwaŋŋanga ate tebeera uniform so focus etegeeza tobeera linia nti otambulira mu layini emu bweti tebensanga bwekisenge nga nshomeranga omutwe ngwasa kubanga gye tugagala okuteebwa goal mulimu opponent sogenda kusamba mu internet opponent are lethal are treacherous opponent ayina embeera yonna esobola okujja ku mulamwa obutereevu oba n'obutali butereevu nenyina obumativu nti ojja kuba musajja nkerettanyi bagitega menvu n'erya bibombo osobola okubeera mukama akubeere obeera n'okwetegereza okukula okumanya nti waliwo omulimu omunene pulezidenti njala kugumya nti ebbanga lyemmaze nga ndi mu buvunaanyizibwa buno n'entabaalo z'entabadde sirwanirangako bifo okimanyi bulungi nali mu palamenti emyaka 10 no doubt I was a stella MP naye nga sina ekifo kyonna naye nga focus is on the goal omulimu ogwo tukyako tusobunaba kugguka n'olwekyo muto wange ajja kufuna our total support obuvunaanyizibwa si bubwe bwaffe we fail with him no doubt onolwesonyi bw'abeera loopa omulungi nadde ewaka n'abeera ki he must be a leader to the destiny kyetumunoonyamu of course olina okugumya omugongo mbadde mpuliriza comrade SG ng'ayogera engeri gye yakalizanga walaiti ya president so olina okuguma abantu bangi abatali wano abali wano bamanyi ensonga n'olwo abatali wano abalowooza nti ofiisi eyo erimu ssente nnyingi wali ekidrowa boogera ng'osikamu ng'obawaako nga n'olabeera buki bulungi terrible era owunja nga bagamba nti ofiisi ya lopa erimu obuwumbi nga 5 meaning ziri mu kidrowa boogera ng'osikako ng'otekako mu nsawo ey'ebbali ez'emabega n'ez'ekkooti ng'ogenda okola ki ne mu stokisi ng'okola ki is shocking a public office so bakugamba nti minisita ya works erina obuwumbi 5 olongolooza nti bwa minisita bwe tunakwata obuyinza tunaba tutya ebyo ebirowoozo bifu ogenda biwulira bifamu abantu munange balowooza nti bakuwa bajeti ya buwumbi 5 olwo mukyalawo nga saaka amazzi agookya nga mujja kukoza mugabo guma buli lunaku fe aboposition tetulina endowooza ey'ekitabo ekyo so be ready to confront that obeere mugumu bategeeze nti ne babeeramu ssente si zange zikola mirimu mulimu abakozi mulimu abasirikale mulimu aba researcher mulimu abaki ssente zaabwe sizizo bajja kulowooza nti nga president bamulowoozesa nti ssente z'ekibiina president azina mu kidrowa ewaka bwagira ng'akola ki ng'asikamu be firm tell people the truth memory ya franka ne banne tetusobola gitambuliza mu kwetonda buli lunaku tebanagamba nti olina buwumbi 5 ng'okuba press conference kavulemu onnyonnyola tojja kutuuka no togenda kubanga onyonnyola kuba olunaku ti bannange sente zamuwamusolo si zange ojja kuba oli awo ate akawaliayo akusamonze mu kakyuke nti munnaffe tuli bapipo power naye ate zino zaali zizo kakati embeera eyo ey'amankyolo be ready to confront it. Secondly, the president. Of course, joro yeetaaga obuwagizi bwa buli omu oyagala okutegeera n'atayagala kukola ki kutegeera abantu abamu babitegeera luvannyuma banzala wali kisekka waliwo akaalo kansala akimu akamanyi bakayita balimanyanja abantu abamu be balimanyanja mubeera ku nsonga ne mugibeerako yeera n'agala ogitegeera oluusi mu butamanya oluusi deliberately kubanga twagala nti bannange oyo wakwogera naye si waki si waffe kakati mmwe abamanyi ensonga muvunaanyizibwa okwawula pamba mu nsigo abantu baffe baleka kutwalibwa mu mbeera nti buli atereeza akakoofiira oyo ng'asonga mbeere ate musajja wattu president kusasula obonyibonyi buli akwesogga mu nkwawa n'akafaananyi nga nti mwandabye
so kukafaananyika abantu bafulirako olwani mu banka so ekifaananyi kyalo kiyinza okutwala omuntu n'afuna looni muki mu banka. People to confront that. Omulimu gwaffe ogw'okunoola eggwanga mugazi. Waliwo eyekyuma nti kakati loopu afunye konvoyi nere nange ejjagendera omwo sofunanga ne konvoyi ejja kufuukira ekizibu. Konvoyi etwala baki abakozi bo bogenda okukola nabo emirimu bw'oba ogenda bayiga ekola oversight olaba balowooza nti abakozi ba loopu bagende ku bodaboda kubanga balina okwefiisa bagenda okutuuka ate ye ng'akola ki ng'akomawo. How ironical. You need to be firm to tell people you have duty to do. The taxpayer funds you to fight for justice. Olwanirira ebyo mu buvumo n'obumalirivu nga tolina nsisi yonna. Kikulu nnyo ng'omukulembeze to rise above pettiness. Olinye imaani yo ginyise wakati w'obuntuntu ofosikanze ku nsonga ebintu ebinene. Nkusaasidde nemmanyi you are thick-skinned. President byakakakasa nti obuvunaanyizibwa bwankwasiza waliwo abantu ba mirundi nga ena abagenda okuvuganyirwamu. Ekisooka famire yange nagenza okudda ewaka mu buwanvu nga ndi namba 4 nafunyemu obudde okusooka okulemberako n'abaana bange. Nagenza okukwakala ebyofaananyi nga mu buwanvu ndi nkendedde abaana bansize n'obuwanvu nga ne haiti ekirikade mbadde sikyamanyina banange bwe bentana bwe bafaanana. The problem bwe mba mbadde mbawo olunaku lumu nyinza okufunayo olwokubiri olumu n'ekitundu. Ekyokubiri ye people power movement naddala mu Buganda nga deputy president. You're sure I am going to give this region time. Kuba mbadde nva ezombo n'engenda ekisolo olw'obuvunaanyizibwa obwa office. Joel omusajja wattu omukyala akyali muto weetaaga omwete Maria amuwe orientation osobole okumanya nti it's no longer about Nakawa, it's about everywhere and nowhere sometimes. Osobole okubanga obuvunaanyizibwa obutegeera obugazi bwabwo bwebufaanana. So Buganda region, Mr. President, I can assure you, Uganda nakuwa ababaka 5 you are sure we're going to double that number because I've already mapped. And I can tell you, a person will be open in Mani with it. Njapoa constituencies on Obudde, abaka bafabetaga support okutegeera obuvunaanyizibwa obugazi n'okubanyweza abandi babaka baffe bakyali bato 2.5 years bakyanoonya ntobo kubanywera setaka kubeera mu nnyendo mukungwe akalulu akaggwa nabeera okolamu campaign 3 nasanga n'ebitundu 910. I don't have to be there. Ne waliwo abantu baliwo wetaaga okununula. That's where the job is. I'm going to give time to those areas wetaaga okununula. Era sebo wandiisi nkusaba abantu abamobilizinga abatera okujja eno e Masaka amafuta gabwe gabaggwerako wano mu Masaka City tubongereyo bagende e Rakai bagende e Lyantonde olwo liberation yeetaagibwa ey'amaanyi wano tibasattirirawo bwereere. Ekirungi kya wano naye tuba twetaaga okukyusawo obukulembeze kyangu nnyo. It's very easy here okukyusa obukulembeze twabeerawo kasamba tuko. So effort okulibating eggwanga ngazi ewonera Namuge Mawogola waliyo constituency 4 panunulako emu. It was a tough act. We must follow up that act. Tulina okulondoola obuufu obwo tugguse olutabaalo. Waakiri abaana baffe n'abaana bannaalo ng'abaasigalawo baleke kulowooza nti twali bajiga obwenkanidde awo. That's the duty at hand. Finally, Mr. President, eggwanga lyonna ligenda ganyulwamu nti I'll have space entabalo zoona ntumo ziwa obudde ate obulala Joel bw'akola focus oku leading at front line ya parliament okutuwa a new approach. Ebyobufuzi byetaagamu kukwata bukusu
sometimes you need to change the approach. Ogusi musango. Era obikwata bukusu wesanganga otomedde. Olusi wetaaga obuyiiyo obw'ekitalo okwanganga omulabe naye ate ebasse. Etona abongoota, we have a huge price to pay. Era generation ezituli maaso tezijja tusonyiwa. Mr. President, nga mmaliriza obuvunaanyizibwa butunula wano emitwe emyeru mitono bibale. The whole generation yasuubira so yalogootana. Ate waliwo enjawulo wakati w'okulota n'okulogootana. Eyaloose ajjukira byaloose era neyeebuuza nti munnaye naloose bwebityo binaaba bitya oyo yaloota. Alogootana bajjukiza mujjukiza wadde onogogera ebigambo gaabwe bitategeereka era n'abyegaana. So either muloota oba mulogootana. Aloota yalina essuubi. Bwe muba mulina essuubi, the art is simple. Focus on the battle. Don't focus on the people. Don't focus on the individuals. Focus on the bigger picture. We have a huge battle ahead of us. Bitwayitamu emabega biyinza okuba nga byali. The truth is, omulabe twamushocking, it was a shock. Omulabe naye kati ali mu kwetegeka. Kyova olaba bannaffe twatandika nabo abamu entabaalo bakagabo n'abalala omulabe yabasanga babongoota. So will you give the focus? The focus. The focus. The focus. Olwaleero mpuga taliiwo, enja katabazi taliiwo. Enja seewungu taliiwo. It's not about them. Franga taliiwo. We are marching. Ng'obwana bw'enjala. Temukkiriza kukozesebwa. Don't be hired like machineries. Temukkiriza. Mwabala temusobola bikola. Mugambe bannammwe abatali wano. Tebakkiriza kukozesebwa mu kulwana butalotalo bwa mmere. Okay? Bwe musanga omuntu agala ennyo emmere nga mututegeeza nga tusobola omuceere n'ennyama nnyingi nga tumuwanga akola ki? N'alya. Tebakozesa kulwana butalotalo bwa bali ba mmere. Mutegedde bulungi? You are young people. Focus. Oliwo abakutwala ng'omubuuza nti okugenda tugenda naye ontwala wa? Oli asobola okutwala n'ekidomola nti weetika ekidomola tugende ku luzzi naye takutte ku luzzi. Akutte kunola mafuta ate akuluzza nti mazzi. Kubanga kidomola gukyo wakwata obukusu nti kidomola kitwala mazzi. President nzikiriza zirimo okwebaza okujjukira muto waffe ono. Olugendo lukyali luwanvu. Tugenda okutambula. Tugenda tutambula ffenna. Buli muntu ng'awuliriza munne. Munnamwe bwe yeesittala ng'atambula nga mumukwata ku mukono nga mukola ki? Temumulinnyako bulinnyi. When Joel makes a mistake, bw'akola ensobi nga si ŋŋenderere, temumusulako nga mumutyoboola. Yeetaaga kukwata ku mukono asulibwe akole ki? Atambule. Ekyo bayita obukulembeze.